Ladies and gentlemen, allow me to use this opportunity to inform you that no single member of NUP has ever requested for any money from me, as it is alleged on social media. It is not true. Nobody has ever called me. Nobody has ever texted me. All the allegations carried in the fabricated. My people in Kawempe North, I'm sure you that when I elected as a member, when you elected me as a member of parliament, first and foremost, I'm going to take the hospital in my constituency. Second, I will make sure that the taxation being reduced to the entrepreneurs, to Papa. Sasa kuongera. Mkulu vera mwe. Most welcome. Most welcome. Good afternoon, ladies and gentlemen. The guests that you have just received, we have with us 15 chairs that have been organized and arranged for your special guests. Please screen them, and you other delegation will wait from the side. We expect from the delegation or from your delegation to have the parents, your special invited guests. The front seat will be occupied by you. Kindly select, with the help of the security, select those special persons. They are these ones. Please take seat. Somebody else is left out. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. Most welcome. We have been here since morning, and this is the fourth day that we are receiving special persons and people that are desirous of different positions from Kawempe North. We put out a call for expression of interest, and we are receiving those persons that are desirous of the same. Before you is a committee of the National Youth Platform, the Election Management Committee, chaired by the able leader, Chairperson Maso Walukamba. From the extreme left side is Commissioner Rehema Juma. The next to her is Commissioner Eddie Kayabula. And from the right side, depending on where I seated, is Commissioner Maiso Peter. I myself, I am Alex Ranyaga, the committee member. As when we put up this call for expression of interest, haven't you seen? I think it was very clear. I've said that in law we have a principle called res ipsa loquitur. Facts speak for themselves. You've been with us from Mbogo to here. Haven't you seen foot soldiers? Haven't you seen them welcoming us? Haven't you enjoyed the warm welcome from the foot soldiers? Haven't you heard from the people on the ground? Am I there? What are you talking about, my brother? And then, when you are talking about Democratic Party, it's true. I've been a member of the Democratic Party. I have served it to the rank of National Legal Advisor. But last year, I resigned. I left the Democratic Party. I'm a member of NUP. Among the documents which I have presented today was the
card, the membership card of National Unity Platform. Now what are you saying, my brother? Those who are saying that I'm not on the ground, that I have, basebo ne banyabo aba banyumye ekibozi nkisimanya Nalukoola tali wamu ne ba foot soldiers mukirabye bulungi nga ntambula nabo okuviira ddala ewaffe ate ne bwe ntuuse wano nyaliriziddwa mu kitiibwa nga ba foot soldiers bannyaniriza kubanga nange ndi foot lawyer okiraba toyinza kugamba mbu siri nabo nze omu ku balooya ababeera n'abantu ba bulijjo ku bbonga kwe kuli ne ba foot soldiers. Ekyokubiri kyerambise bulungi nti nze navadda mu Democratic Party ebimu ku byenjolesezaayo olwaleero chairperson byasinziddeko gamba nti ddala nnyina ebisaanizo ebadde kaadi ye NUP nayingira dde omwaka guli n'ensala okuva mu Democratic Party sikyaliwo eyo ssebo kale nabwe kityo oyo anyumye ebya Democratic Party kunze alimba navaayo dda newankubadde gye nali. Ekirala bwe wabaayo wa Democratic Party yasiiwuuka empisa nze maama w'oyo si ye maama wange nze ndi Nalukoola ndi mulala buli ccupa etuula ku ntobo yaayo temumpaayiriza olw'ebikolobero ebyakolebwa abantu abalala nze ndi wa NUP ate ne bwe nali mu Democratic Party nali wa mpisa nnungi nakolanga bulungi emirimu gyange okutuusa Nobert Mawule yametteka ku Democratic Party ttoomi agamba nti ekibiina kyaffe nga tewali we tutudde wonna nti kikoze endagaano ne General Museveni ebintu ebyo byali binyiiza nnyo nabwe kityo oyo atambuza ebigambo mbu Nalukoola ate simanya Democratic Party eyo twavaayo dda akakayimba kakadde kagwako dda mwebale nnyo. Chair and your formidable team. My name is Luyimbazi Elias Nalukoola. I thank you for this latitude to express myself. Yes, I'm one of the aspirants for membership of Parliament, Kawempe North constituency. And today I'm here to express my interest to be the flag bearer of NUP. And Madam Chair, if you allow me the latitude, I do hereby present the application letter herewith attached a copy of the national, rather the NUP card, the membership card. I'm a member of NUP. Madam Chair, I have attached my national identity card. I have attached my CV, Madam Chair. I have attached my postgraduate diploma in legal practice from LDC. I have attached my degree, Bachelor of Laws from Makerere University. Madam Chair, I have attached a letter certifying that indeed I sat for A level, and a certificate is here too attached. I have as well attached my Uganda certificate of education and also a certifying letter from UNEB. I have as well attached as a declaration in clarification of my age. Madam Chair, that is the copy for the committee, and this is my copy where acknowledgement of receipt may be effected. Madam Chair, I have as well come with original documents of my membership card as a member of NUP. This is the evidence. Madam Chair, I have as well come with the original certifying copies from UNEB. The original academic credentials are all here, Madam Chair. I'm so grateful. Thank you. As we verify
the documents submitted, we shall as well verify your votability, because that is ascertained from the data you have submitted from the national ID. So the Commission is as well processing your votability. We assume you are a registered voter of Kawempe North. As the Commission does the verification, please hold on and bear with us for that exercise as well. Thank you. Commission, I therefore ask, do we have the membership card attached? Yes. The national ID, yes. The cultural veto, yes. And the copies of academic documents. This is to confirm that Rimbas Nalukoola is a registered voter of Kawempe North Division, Sub-County Kawempe Division, Parish Kawempe 1, and polling station Kawempe CU Primary School, Playground L to M. So we confirm. That has been the confirmation of the votability. By the communication that I'm getting from the chairperson, she confirms that the documents that we have submitted are the true documents that we requested for. And by virtue of that, we are at the moment right to register in our books as a confirmed applicant. Tuvudde Kawempe North ne tujja wano ku kitebe kyaffe kya NUP ne tuleeta ebiwandiiko nga bwe twasabibwa nti buli ayagala obwa memba bwa Parliament nga naye wakuyitira mu kibiina kya NUP aleeta okusaba kwe mu butongole okusaba okwo mu butongole nkuleese ngera kuwandiike nga kuliko olutagajju lw'ebiwandiiko byonna ebikakasa bwe nasoma ennyo ne Makerere n'entuukayo n'empitawo ne ngenda ne ku LDC era n'enkakasa n'emirimu gye nkoze nga mpita mu lutagajju lw'ekiwandiiko mu Lunyanyimbe kye bayita CV ekiraga bwe nzize enkola ebyobwannaggwano mperekeddwako abantu ankuyanja okuli ne taata ne maama n'abataka okuva eyo ewaffe mu Kawempe constituency n'abavubuka abayitirivu ennyo
era chairperson w'akakiiko omukyala Mase Walukamba n'agamba ddala Nalukoola oleese ebiwandiiko awatali kugamba endulu netta na bwe kityo abantu b'e Kawempe North muninde nga bwe mumpulidde ebbanga lyonna nga nkola emirimu gy'ensonga nga nnwanirira obwenkanya n'eddembe ly'obuntu enfuga ennungi enfuga egoberera amateeka enkulaakulana obumu enkulaakulana y'abantu abavubuka okulaba nga tuzuula ebitone byabwe okulongoosa embeera mwe tusula eyo ey'emigotteko okukaayanira enguudo ennungi okukaayanira obujjanjabi obulungi okukaayanira ebyenjigiriza ebisaanidde okulaba nga abavubuka abafa abatalina mirimu ate nga tebaweeka mirimu batuuka mu ddala eri abo abakugu abasaanye okufuna emirimu nga tebakoma kubeera abo abanoonya emirimu wabula nga nabo bennyini basobola okutandika emirimu obwo bwe bumu ku buvunaanyizibwa bwe tulina ate nga seerabidde nti obuvunaanyizibwa obukulu obwa memba wa paalamenti busangibwa mu kawaayirako 79 okukola amateeka agaluubirira okuleeta emirembe okubukaza enfuga ennungi okulondoola emirimu gya gavumenti eyawakati egikolebwa mu bitundu byaffe okukaayanira ekkeeke yaffe nga Kawempe North n'ebintu ebirala bingi bassebo ne bannyabo nja kukola bulungi bannakawempe North abandaba mbasuubiza okukola obulungi emirimu gyammwe mumpe mu by-election eno nzire mu kifo ekyo awaali omusajja Naggwano omusajja oyo omusajja Ssejjirinya nyinza okubanga ekigere kyange kitonotono tekijja mu ngatto ze naye nze nyina obugatto bwange obutonotono bwenja okwambala bunywere bulungi naye nange nyina ebitendo n'ebitone ebyange bintu bingi bye tulina ebifaanana ng'ebya Ssejjirinya tunaayongereza we yakoma tunaalongoosaamu awataatereera tuneebuuza ku bakulemberwa okulaba nga tubawa ekyo kisaanidde Kanso esawa zino tulaba nti obuvunaanyizibwa busigadde mu kakiiko okusala waani alina okukwatira NUP bendera singa kijja omukisa ne gubeera ku muntu omulala oli mwetegefu era n'ekya kakiiko kimala bakasaze ewulira ono omusajja atalowoozanga ku nsonga y'ekkonkome singa ekkonkome libanga oli wadditungira empale omukira gwalyo n'oguteeka wa kyosooka okulowoozaako laba namungi w'omuntu okuva mu Kawempe North eyeeyiye wano laba obukugu n'obumanyi Nalukoola byalina ddala entengereze bannanga akakiiko kaba kazijjeewa naye kyokka ate era Nalukoola NUP agoberera enkola eya demokrasiya engeri ennungi eyitibwamu mu bukulembeze lwaki yalibadde atandika okukyusa gooloposi ng'obudde butuuse naye ani atalaba byewandiikiddwa ku bire waggulu bangi abavuddeyo abaagala naye era Nalukoola bannange yasinga okwaka bwe ziba munyenye Nalukoola yasinga okutemagana. Okay, flip in English. In a minute or two. As you recall, the National Unity Platform, through its Election Management Committee, it issued a notice that whoever wishes to contest for membership of Parliament Kawempe North constituency should submit an application. Today, I have submitted before the same formidable committee my application in writing, therewith attached my CV, a copy of my membership card. I'm a member of NUP. My CV, my academic credentials have been escorted by several people, including my father and the entire youth from Kawempe North constituency. Indeed, the chairperson has acknowledged that I have all the qualifications, and now I'm waiting for the time when I will receive a call to appear before the committee, when I will be accorded the latitude to express my further desires and to answer all questions that will be raised by the committee in case of any. I'm ready and willing. I'm one of the best from Kawempe North constituency. The residents of Kawempe North have sent me. And indeed, I believe the National Unity Platform will be convinced and persuaded that I am the best. Kanso, gwa mukube nsimbyewo, manja ukakase gwanga ku nsonga y'okusasula kaadi ebize byogerwa. Of course, the screenshots is Ladies and gentlemen, allow me to use this opportunity to inform you that no single member of NUP has ever requested for any money from me
as it is alleged on social media. It is not true. Nobody has ever called me. Nobody has ever texted me. All the allegations carried in the fabricated screenshot, WhatsApp. Indeed, I have never communicated with Chairman Nyanzi through WhatsApp. And that is not my handwriting. I have never communicated to him whatsoever. Nobody has ever requested money from me to give me a ticket of NUP. Nobody. Tewali yalyansabyeko ku sente yonna mbuno muwe sente mbunsobole okufuna tiketi y'NUP. Abo boogera bijweteke byanjwanjwa oyo kalebule bagala okunyambaza nnyini eddiba ly'embuzi bandiise emisege balimba nze teri yali ansabyeko ku ssente ekirala sinyumyangako na chairman Nyanzi ku WhatsApp nga bwe babijweteka teri yali ansabye ssente neyo handwriting eyogerwako si yange mu WhatsApp. EMC chairperson agenda kuddiza litani y'obupapula confirming nti okakasiddwa kwabo abagenda okudda ku mutendera okuddako nenga nawe enamba zotulekedde mu kitabo naffe tutadde enamba 2 ku lupapula tukuddiza nga ze zijja emu ku zo oba zombi ze zijja kukubira okuyita ku lunaku olwokusatu okomewo tukutegereza emitendera egiddako gye tuyita processing enaddako. Thank you so very much. Yeah, I'm here to confirm that you met all our requirements for the call expression of interest for the Member of Parliament, Kawempe, North Division. Tumukakasizza nti ayise ebisaanizo byonna byonna bye twayagala omukakasa. Buliko enamba z'amasimu mu bwangu ddala tunaba tukukubira tukubulira ekiddako. Congratulations. Yes, thank you. So we presume oyinza okubanga olina byeyagala okwogerako bw'okyali wano. You have. Madam and Chair, I'm so grateful for this occasion that you have allowed me to come and submit my papers. I have great trust in you, and indeed I trust NUP. It is my political party. People power, our power, NUP, everywhere. Ra. Madam and Chair, ekibiina bwe kinaaba kimpadde ticket. Abantu ba Kawempe North Constituency bo bakiwadde nze Nalukoola. Mu butuufu bakiwadde owaabwe omu ku basinga obulungi. Era mazima ddala maama in chair ne ttiimu y'ennungi. Mbasuubiza nti sijja kuyiwa kibiina kino, sijja kuyiwa bantu b'e Kawempe North. Naaba mpeereddwa ticket oluvannyuma n'empeebwa obwa memba bwa Parliament. Nja kukola emirimu egyo emituufu kubanga bye nsaba okukola maama in chair mbimanyi era mbisobola. Sikoma kuba bubeezi puliida wabula ndi commissioner for oath. Awoza emisango okuva mu kooti ensukulumu era bwe naaba ngenza ne mweri essiga legisera ekyalikola amateeka olw'okuba ebintu bino maama mbimanyi ate nnenaanya abantu nja bikola bulungi. Neenyanziza nnyo omukisa guno. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mperekeddwako abantu bano ab'ekitiibwa okuva ewaffe mu Kawempe North. Kyokka nga kuliko taata wange wuuyo muzeyi Serugoti, kuliko ne maama wange wuuno mukyala Serugoti, kuliko abataka ab'e Kawempe North Constituency,
namukulembeze wange mu ddiini wuli imaamu bakasambe abavubuka enkuyanja mu butuufu nammwe mukirabe omanye mu mateeka tulina kye tuyita reciprocity. Folks speak for themselves. Omugole anyumye tekyetaaga muwaana nti anyumye aba anyumye. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Maama nsonyiwe ensobi ze nkoze nga njogera. Mwebale nnyo omukisa guno. Mwebale nnyo. Thank you so very much. Banange wakyaliyo abalala abajja tugende. Mu maaso go ye komiti ey'ebyokulonda mu kibiina kya National Unity Platform ekulembebwa omukyala Masewo wa Lukamba. Mukono ogwa kkono ye Commissioner Rehema Juma, adiriddwa Commissioner Eddie Kayabula. Mukono ogwa ddyo ye Commissioner Maiso Peter, nze Kamakoogera, nze Alex Lwanyaga. Twafulumya ekiwandiiko ekyasaba abantu abeegwanyiza okwesimbawo mu Kawempe by election. Twasaba abantu abo bajje bukookolo babeere wano nga bennyini be beetuukidde. Twabasaba baleete ebibakwatako ebikwatagana ne membership card zaabwe, national ID, ebibakwatako mu bungi CV n'obuyigirize bwabwe. Now we want to know what brings you here. Please give him the mic. It's not on. Buli mukyala agenda funa mother's kit. Bw'ozaala omwana ngenda kuwa emitwalo 2. Twagala tuteeke ebyobulamu wakati mu gabangamba kuwadde emitwalo 2 ate nga ngaseeko n'okuwa mother's kit. Mu nnaku 2 ezisooka nga nyingidde parliament ngenda kuzimba eddwaliro mu Kawempe North. Ngenda kuteeka eddwaliro mu Kawempe North. Twale tufuna obuzibu tulina eddwaliro lyaffe ery'e Kawempe naye nga waliyo suffocate, waliyo ekiziira abantu bangi. So nze ngenda teekawo eddwaliro. Ekyokubiri njagala kulaba baganda baffe abaana ba boda boda. Wemba munoze went kino kigenda yambe eggwanga lyonna. Abaana ba boda boda ka permit akasooka ngenda lwana nga kaba kabwerere. Kubanga tufuna obuzibu ovuga boda boda ofuna omutwalo owayo omutwalo w'omugagga naye nga nawe tolina nazo ofisa waki government tevaayo nega abaana ba boda boda element bazisale bay ka driving permit akasookerwako kubanga omwana agana ewola boda boda ya milioni 9 naye ate gwe ne government kakulemya omuteekerawo. Government waki tevaayo neyamba oyo omwana entrepreneur yeeteddewo ka business. Ekyokubiri kyengenda okukola mu kawe bali bakusindika okomyo leero n'empapula so soko tubulira oyisemu otyali kyali kiganyi. Ekisookera ddala nali wano olunaku olwokuna najja n'empapula najja na senior 6 yokka kubanga najja na senior 6 yokka nali manje beetaaga ne baŋŋamba senior feebulako ne mbagamba tewali buzibu ngenda bayita ne degree ngenda bayita ne master yeno box gyondabye gye neetise bannakawempe North mbasuubiza nga bw'olaba box eno wenjeetise bwe ngenda ogyetikka nga parliament ya Uganda eyisa amateeka aganyigiriza omuntu wa wansi njakwetika gate ya parliament ngeyisa amateeka aganyigirizwa omuntu asinga. Singa ekibiina tekimpa kaadi ngenda kuwagira yenna abakoze eki gwe kiba kiwadde. Manya akakiiko k'ebyokulonda ka National Unity Platform obuluka gukoze bulungi sina kwemulugunya kokka konna naye kyembasaba kiri kimu baganda bange abali kakiiko twagala tubeera transparency nawulyako His Excellency the President of Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agamba bajje bateeke ono podium buli omwana anaje ensonga ze tuleme kubeera eri mu kaluumu bagambe gundiiko badde card nga nange sitegedde ensonga kyo gye bamuwadde card eno gundi nakagijjamu emirundi eki nina obulumi bw'amaanyi 221 najja mu vetting Wumalu Magala ne Sulaimani Kidandala twagenda mu vetting nga bo bamaze okulonda abantu baabwe abagenda ogendayo era gwe nali nvuganya naye yaŋŋamba gomala biseera basobola okuwa kaadi ne mugaaka nemereko naye nga ebibuuzo bye bambuuza byonna nabitta
nenebuuza kyasinzidde ku ki bwe nali nvuganya naye omuwa kaadi ekyo saagala kiddewo nga president we yagambye batuyise wano bayita bannakawempe oba tugenda mu kisabo ky'ekawempe buli omwana anye ensonga ye buli omu aleeta ensonga ye nveewo nga ntegedde kakika bampangudde luzungu lwe lwannemye nayogedde bubi nalemeddwa okubaganya ebirowoozo nga president we yagambye president yayogedde kira n'agamba tugenda kubaganya ebirowoozo amina. Okay, brief in English. My name Kachika Frederick. I have been nominated as a flag bearer. I'm waiting for the time of voting. But my people in Kawempe North, I'm sure you that when I elected as a member, when you elected me as a member of parliament, first and foremost, I'm going to take the hospital in my constituency. Second, I will make sure that the taxation being reduced to the entrepreneurs, to the workers, and so on and so on and so on and so else. So God bless you. So you, what is in the box? The other time I came here with my senior six. I came here Thursday last week. I came here with one document which is senior six, and the committee told me that on Monday you come with all your documents. This box I brought all that documents. I have a degree, I have the masters, all documents contained here. Gamba God. What if we don't get the NUP? I will not stand. I will obey the constitution. Nga mvuganya ku kifo ky'obwa MP ekya Kawempe North. Atulese ebiwandiiko byaffe okulaga okusaba kwaffe eri ekibiina kyaffe ekya-NUP. Ebiwandiiko byaffe bivudde mu Islamic University of Uganda era tumanyi nti university eri recognized era ekkirizibwa era nesimbu abasinga obungi bagimanyi naye bakama baffe bagambye nti recommendation oba certificate yetaaga okukakasibwa akakiiko ka National Council of Higher Education. Kubanga bakama banga aba university bangamba nze nti tekyetaagisa kubanga kino ekiwandiiko kyetengeredde. Njagala okubategeeza nti President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yatukubiriza okuddayo okusoma era ne tukikola. Twakola kye bayita mature entry, ebibuuzo era ne tubiyita by 50%. Mu November ennaku z'omwezi 3. Naye certificate zennyini zibadde tezinnafuluma. Ate obwetaavu buno ne bukola ki? Nagenda ne ntuukira university kuba nsoma na admission baagimpa nga nsomera kwa UIU ey'Embale. Ministry of Education tells us and communicates to us that it's only High Council of Higher Education that must satisfy documents that are equivalent of S6. This one is a document that comes from a recognized institution, Islamic University of Uganda, that has been awarded to you for mature entry. The confirmation that we want is the National Council of Higher Education to satisfy this document. Muluganda. Mature entry, giwayingiriddeko ku Islamic University. Ntuufu, era university ebeera recognized. Naye ministry oba higher education erina okusatisfy nga document eno nti yenkana senior 6. Kinyonyodde bulungi. So twetaaga okasitampu akakava mu higher council, higher education, abasatisfyinzeko nti okuyingiraako ku bukulu mu kusoma kwa university, document gy'ogenda okufuna yenkana ne 6. Ekyo tulina paka enkya ssaawa 6 okuleetera certificate eyo. Oba National Council of Higher Education yebeetuwandiikira ng'etugamba nti eno document era byoli mu kusoma ku Islamic University yenkana ne senior 6. Kijja kutukolera nnyo mangu nnyo, processing twanguye. Tulina paka nkya ssaawa 6 tuba tukulinze wano. Thank you so very much.
Nyanzi okusooka kanjogere mu Luganda. Muganda wange nayogera n'aba yunivasite ku nsonga eyo ne baŋŋamba si buvunaanyizibwa bwange nanze cabinet. Nolwekyo obuvunaanyizibwa bwa komiti yammwe ogenda okukakasa obanga ekyo kyenkanankana ne senior 6 kuba yunivasite eŋŋamba yo terina buvunaanyizibwa nti abavunaanyizibwa abo bennyininyini be tuwandiikidde bo buvunaanyizibwa bwabwe kuba kati nze bweŋŋamba ŋŋende konfaminge ne National Council for Higher Education nenkuleetera gwe n'okakasota byenkuleetedde oba bituufu. N'ekyo ne baŋŋamba nti gwe twalayo ebintu bo bennyininyini buvunaanyizibwa bwabwe okutambula ogenda ku National Council for Higher Education okukonfaminga oba kyolina kyenkanankana ne senior 6 oba kyolina kiri mu buvunaanyizibwa obwo. Mr. Saulo, just for clarification, the recommendation that you have received from IUIU, paragraph 2, clearly states that you passed and scored 50%. However, the certificates are still being processed. Now, the document that this commission would have used to verify would be your certificate. But in this recommendation from the university, clearly states that even the university hasn't given you the certificate. If you can avail us with your certificate, we are able to verify. Now, we cannot verify against nothing. Kanchidemu Luganda. Ebaruwa eyavudde mu Islamic University in Uganda egamba nti waita naye ebiwandiiko ebiraga nti wayise tebanaba kubifulumya. N'olwekyo akakiiko kaffe tekayina certificate yonna gye kasobola okutwala mu National Council for Higher Education. Singa obadde ne certificate twandisinzidde okwo ne tuverifyinga oba it's an equivalent of what we require. So tubadde tukusaba kozesa kakisa kano odde eri university bakuwa ebiwandiiko ebyo tusobole okubiverifyinga. Ebirala tujja kuba tuyogera. Weebale nnyo. N'ekyapason kabeeko kyakugamba. In a humble way, we are requesting you, instead of being here arguing with us, do the needful. We are closing tomorrow, midday, so that we can register you. In a calm way than arguing, because all your friends, they certify their papers and they their file. So this is what we are telling you. All your friends did it. We are not doing it because we don't want you or we want to malice you, nothing. So in a calm way, go where you are supposed to go, they verify your papers, you come back. We shall find us here tomorrow. We are closing tomorrow by midday. Thank you.
Sasa kwogera. Mukulu beera mmwe. Most welcome. Most welcome. Good afternoon, ladies and gentlemen. The guests that you have just received, we have with us 15 chairs that have been organized and arranged for your special guests. Please screen them, and your other delegation will wait from the side. We expect from the delegation or from your delegation to have the parents, your special invited guests. The front seat will be occupied by you. Kindly select, with the help of the security, select those special persons. They are these ones. Please take seat. Somebody else is left out. Okay, good afternoon, ladies and gentlemen, most welcome. We have been here since morning, and this is the fourth day that we are receiving special persons and people that are desirous of different positions from Kawempe North. We put out a call of expression of interest, and we are receiving those persons that are desirous of the same. Before you is a committee of the National Youth Platform, the Election Management Committee, chaired by the able leader, Chairperson Maso Walukamba. From the extreme left side is Commissioner Rehema Juma. Next to her is Commissioner Eddie Kayabula. And from the right side, depending on where I seated, is Commissioner Maiso Peter. I myself, I am Alex Ranyaga, the committee member. As when we put up this call for expression of interest, Frederick, this is to fulfill that you've met all our requirements for the expression of interest form. We've received your national ID, membership card, certified academic papers, and your CV. So very soon we shall be coming back to you. Thank you so much. Do you have another copy of this, of the CV? We are going to photocopy and then we shall give you another copy, your copy. People power. People power.
Islamic University of Uganda, to the Election Management Committee. We are specific when asking for the certified copies of academic qualifications. This document must be certified by the National Council for Higher Education. This has been written to the Election Management Committee, and it's a recommendation from Mr. Okumusaba. The Commission communicates to you that we still have a day and some time. Kindly proceed to Ministry of Higher Education and certify the document. National High Council. We can't them.